Nampeera yene baba mukazi wange era mumusonyiwa ku kye yakoze n'ayenda omusonyiwa si asoose negwe ate ogenda kumugyawo omuntu alinga ati oyo omulala omusava bw'ekyo kiryawo naye okwenda gye yayendedde kisoboka andi kati twagala n'abakazi batandika okutubalanga mu vali omutwala mu loogi ey'omutwalo takaayana kubanga abantu bagenda mu ttooyi bate ogambye mbasema loogi njagala emitwalo 10 akusiga obulungi akkiriza ttooyi Bible like abasanzaawo ng'akwetoloola okunoonya loogi bajja tuuka ng'akaliro kawedde komita omusajja bw'ayima amagezi gaba matono kati amaze okuyima mbw atanoonyeza loogi oluusi wamasumi ogamanyi amasumi ye muntu asituka omulundi ogumu mu mwezi era abantu b'omukyalo eyo oyasitukanga ng'ali mu nnimiro adduka emisinde okusanga omukyala waka wabeera ku mulimu akuba essimu nti maama Nampeera weetegeka enzijja olwo omwezi gubonese omulundi ogu ng'omugokka kati omusajja ayinza okuba yabadde w'amasumi omusajja yamugobedde si puroguramu etandise olunaku olwabida maitu kyanyumya bye tugenda kwogera nkwaniriza nnyo era nga ajagala okuba nga mbebaza okuba nga mutambula ddala naffe asubscribinga atanaba ate nga gwe eyasubscribinga edda njagala okuba nga nkugamba nti wanooka wewali ebisinga njagala okujjukiza atambula ne Study Properties and Consultants balina project bakakadde kamusogo wenna ayagala okubanga ofuuka landlord gwe wenna ayagala okubanga ono obupangisa gwe wenna ayagala okubeerako n'ewantu ewawo bano nno bakugamba balina ploti era nga offices ziri wali Kawana Wisange osobola okubanga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo mu mbeera bwetyo ne nkujjukiza ne Hajimiti ono nno ye amusomi wadduwa tutambula naye okulaba nga at least buli kimu kitambula gwe wenna alina ebitatambula bulungi osobola okuba nga embeera ogikwasaganya omukulu yaŋŋamba yalaba programu eri naŋŋamba nti omukulu oyo ensonga bwe zito nazo nsobola okuzongeramu speed Hajimiti era n'akwagala nnyo era yagamba musajja oyo yaliko programu Hajimiti muwulira ebintu abikolera ddala muwulira akuba sifunanga mukisa mukola ki Hajimiti omusajja waŋŋamba omwagala nnyo so kati naye akitegedde asooka alage nti anjagala musajja asooka omulage nti omwagala bikolwa bya Nampeera sigamba nti nno omwagala omuntu akunoonyeza ebbanga ddene omulaba ne kati Nampeera yalaze nti ayagala omusajja naawe eraga nti onjagala Hajimiti kabaka mudduwa mulondo wa dduwa amiina abo abantu era bajjukiza ebizibu abantu balina bingi ekyo kye kituufu ate nawe wali ebweru togana mukubira kasimu ne bakwasaganya tolowooza nti nedduwa ekola ku muntu ali awo naawe ali ebweru tekinologi eyajja abantu bajjukize nti emmotoka entundira ddala emmotoka gwe mulimu gwange omu ku babuloga abatono ennyo abalina emirimu abatalomba abalala bali eyo mpaayo omu ku babuloga abalina ki era ennamba yange y'essimu eri 0779 21 ku WhatsApp kweri nga nkufunira embaati etagenda kutawaanya tulina omukulu bamuyise Bukenya Media soda kiba kitya soda balugaba soda w'abakyala eryange likomaawo soda wa Yesu tufunze fayiro tukikola bwe Yesu yagenda okufanga tewali soda temumusibako bintu noonyege gyagenda otubuliramu ekintu wekubira kalango kagweyo mukulu Bukenya Media sooka obuze kuba kulaba ku Export TV gwagwe mulundi ogusoose okulaba ku kuzolode abantu bamanyi era omuntu oyo atamanyi abaliko ekikyamu nze soda wa Yesu si soda wamuwa abakyala bemwagala ennyo so bwete bwe tugenda otambula olwali tugenda nnyumyako ensonga nnyingi agezeeko ozirambulula Yesu mumanyiko kimu ebintu by'amazzi byakozesa ennyo bamuyita batya amafuta naye soda tugendera awo musazeewo n'omukulu Hadizi mukulu Bukenya obutambi bufuuse obutambi era tubadde mu ntijjo wiki namba tunyumiddwa okufa
tusoka tandikire mabega gye byatandikira ku Sheira Gashumba baye tuli awo twantandikire kwona omusava ne kale tutandikire kwako boba kuwe mmere da bantu kwako mu byalo otandikira ku kawunga n'olokoli ekifi n'ekikajjo otandikira awato n'osembya y'abakulu mu nsonga zino lwaki musaze omukube Shira tutandikire ku Shira Shira si kumukuba kumubuulirira omusajja taatawo n'akwagala okutuuka ku extent ye n'akusomeseza amasomero ag'ebbeeyi n'akuconnectinga ku bantu abanene gwe n'osalawo amaanyi g'ekisajja gakujje ku mulamwa ekitawanya Shira kintu eki kumutuusa ku ntikko kiri ekintu eki kyekimusunga andi kati kankwegundi yange teriiyo mwana muwala akulidde mu ghetto ng'akuze abonaabona ng'alya bubi school fees zibula naggwamu lw'amaanyi ga kisajja abaana abo baba batunuulira nnyo ssente bw'atuuka eno waggulu nga akola decision esembayo atunuulira nnyo omusajja alina ssente amwongerayo kubanga badde mu mbeera mbi era mmwe abayonka amabeere babaga bateze ababo mu ghetto n'ateekako kalifomu akuggemu ssente niye ono akulidde mu bikomera tebamuwuubangako kati Shira yatukula nga tebamuwuubyeko tebamutuusisaako ku ntikko niyo osanga omwana mu ghetto nga bamukuba kasalaba kagooti buli sayiro bagimukola dda nga talina kyogenda mulimba okitegedde Bukenya bw'ayogera bw'atyo kitegeeza ono gundi gwe yayita Koni oyo muyaye akatambi anti bw'oyogera bw'otyo yatadde akatambi ani yakwata akatambi mu mbeera yo beekwata ng'era abantu abasiru bwe baba nti singa Shira yali ku musajja ow'obuvunaanyizibwa tayinza mugamba mbu twekwate nga tuli bwereere babeera ne footage vidiyo ze tulaba zonna ez'abantu ez'obuseegu z'abantu ba wansi abantu abasiru Shira tajja mubala mubategeera gwe kasita otandika okwekwata ng'oli bwereere ne mukola ebyekisiru nga muli bwereere nga mwekwata muba basiru kubeera kunyumirwa tegede bulungi mutugireko ebintu ebyo fe tuli mu kukola eyatadde tetumanyi oba oli yagudde ku ssimu ya Shira n'abijjamu tetumumanyi naye gwabitutte nabiteeka mu ssimu yo gwe atategeera taata waakwagazisa kintu kirala nnyo nkugambye teriyo muntu nga Shira kale omuntu ng'akulidde mu mbeera mbi atunuulira laavu n'atwala ng'ekintu ekikulu ennyo n'addawo n'akungiriza laavu n'atuuka n'okwekwata obutambi taliiyo n'otuuka n'okweteeka ttatu y'omusajja ku bbeere oba musiru omusajja atagulidde puloti omusajja atakuzimbidde ennyumba atakuwuliranga ku mmotoka gwe n'okwata ttatu yo n'ogiteeka ku mubiri gwe si gwe mukwano wabula omwana akulidde mu mbeera embi tayinza kukola kintu bwe kityo mbolokuba omutuusiza kuteeka ku ttatu ku bbeere kaliyo Shira ebintu byonna yabadde tabirabangako wabula byamugwako obugwe n'agamba mu ggeto eno we byebibaayo agudde ku Gold's Plan ataddeko ttatu Gold Plan agenda okulaba nga Gold Plan ne ssente awamanta mpamante muferefere n'amusuula ttatu agisigazza tamugulidde wadde emmotoka Shira emmotoka gy'alina Gashumba yagimugulira taata we mu basajja bazzaayagala tewali yali amugulidde emmotoka kitegeeza nti nalina ali gwe busiru obwo laavu nga tolina kyogifunamu kati ebifo kati obutundu bwe obwekyama bwalabikidde ku mikutu obutundu kati oyinza mugerageranya kuono Nampeera oyinza mugerageranya ku gundi ku Desire oyinza mugerageranya ku Desire naye tubadde mu Nnyonto omwana n'atuleetera omuntu eyatuyambye okutuzaamu ku mwana ye Nampeera si Sheira ye musiru kubanga Nampeera teri yamukola Sheira taata we yamukola n'ayagala amuteeke mu basajja ab'ebbeeyi amusomesezza mu masomero ag'ebbeeyi amutadde ku ZTV amufunidde emirimu amukolekitinze omwana n'atandika kwagala Gold's Plan tamanyi gye yava olw'okuba alabyeko akagambo goodi n'alowooza nti oba yava mu ggulu n'asiriwalira awo nazzako likyumaani teri awabula munne twekwatemu nga tuli bwereere naye nassaawo Bukenya awo wennyini nga tunava ku nsonga musajja Gashumba n'alaba obwereere bw'omwana we Gashumba abadde alina ekintu kyazimba mu bannayuganda ng'abuulirira ng'alina pulogulaamu ye yasisimuka kyekiddako eri Gashumba n'addamu tubuulirira ng'owuwe yamulemerera yennaku eyo gyalimu paka kati kwe kumusaasira okwemusaasira kubanga Gashumba yatuuka n'agamba nti Sheira gwe muliko gwe mwasamirako
akaddiya passport nomukaddiya ndawera kati saa zino yeebuuza engeri gy'agenda okuddamu okwogera mu bantu naye takola ki kyenkugambye nti ndi side ya Gashumba ng'omuntu nadde abantu bazaala abaana tabamanyi kiki bagenda kuba naye omuzadde yenna akwagaliza yamwonoona mutwala amasomero ag'ebbeeyi okwe kumwonoona nga gye yayigira ebintu ebyo kubanga amasomero ag'ebbeeyi bagamba empaka ono omwana kasita atandise okwetakulira natandika okugenda mu mabaala gy'asanze abasajja abagula bbiya n'alaba abasajja abafuka n'alaba waya n'agamba ono simuvaako abagaga tebalina waya abagaga tebamanyi ebyo mu kisenge ebyo abasajja abagaga tebabimanyi kyekituufu tuwulira nga taata wa Sheila Gashumba bwe yaddayogerezaako okubanga ayogera ku nsonga eno n'akuzinga maama okubanga bw'asooka vidiyo esinkadde vidiyo eyo saagala kubeera nnyo shuwa simanyi kubanga taata yatadde ebifaananyi bya maama yatadde ebifaananyi bya maama ng'alaga ye pulobulemu gwe maama ogamba otya muno ttatu bugwe mulembe n'okuba ttatu y'emmundu kabina kati emmundu etegeeza ki kabina akaana akokoleko obusiru kakana kakula bulungi fayini kukakula bulungi naye kati n'oba akula otya obulungi nga society emanyi woofaanana you are nothing oswaza bazadde bo connection ezabadde akufunira zonna okozeeko ku TV ng'otandika okulikinga ebifaananyi byo nga yali yatulagako ku mabeere kyamazeemu bumanzi kitegeeza yeshira ye ng'omuntu ye ng'ogyeko mweyambuze nga tonnanenya nnyo kitegeeza Shira singa yabadde muto yandiyeyambulidde ddala n'amalako ng'oli ng'omusajja mweyambuze nedda kati olaba Bukenya njagala engeri Shira gy'abadde ye brandinze ne taata we gye yamubrandinga naye ekifaananyi ate ekiddako gyali bannayuganda yalaba kiri nnomo naye nga naye mutima gwakiwulira tikyamunyize yakitwala nti nga nnomo yataddeyo n'ebifaananyi bya Balamu Smith tuli mu London tebikyalina makulu tebikyalina makulu era ne woogenda bu comments era zimukuba bukubi kati bakamaabe radio gyakola kwenaragi yakulediyo ekyawe mbadde sigimanyi togimanyi yawe jasi tennakwatayo naye ng'abamanyi yagwa tetuuse nga yagwa ngamba Shira nga yagwa sebo yamanya era ne Crystal Panda sijjakola Crystal Panda gyakola ne Prim bamujja ku Galaxy ne bamutwala kati kabategeere era n'okumuwa omulimu bategeera nti era ssaawa yonna kasobola okuggwamu kubanga omuntu gwe baawa era wambeera eyo azaalaga amabeere taata wamugamba nti kiva ku basajja abayaaye yaali ku bayaaye taata we n'atuuka n'okuyita omusajja koni kitegeeza nti taata we omusajja tamwagala si be abasajja be yali akuzimba okuwagala bategeerekeka ekitiibwa kye kubanga Gashumba yagambye nwebuli baddi njasigaza nja kufanganya n'ekitiibwa kyange values zange weeziri kubanga Gashumba si yeyambudde manyi Gashumba wafaanana walabeko kubwerere bwa Gashumba bw'obala bubwerere kati omusajja bamuyita Seekaani Ndirangwa muwala we yali Seekaani Ndirangwa ow'Ekibuli muwala we era twamulabako ng'ali mu kinaabiro yeeraga bw'alaga ku boyfriend we ebifaananyi ebyo Seekaani Ndirangwa nga yawuliramu ku nsonyi essaawa eyo naye abantu tebayinza mugamba nti nno Sheeka akola bubi kubanga Sheeka si yeeyambula muwala we museegu okitegedde bulungi ate oli mukulu kati tuyinza gamba nti Gashumba naye tiagenda kuba nti aweebuuse anatandika nti bagamba nti nno do what I say but never do what I do Gashumba waba azemu okubuulirira abantu ku sisimuka ye gwe kwata byabuuliridde ate bw'agaana amutte kyolina okumanya nti Gashumba soka owulire singa Gashumba abadde tavangayo n'alaga nyeeke ku muwala ebintu byakola wandibadde omunenyiike yagamba dda nti omuntu ku mubiri gw'olina omulungi weekuba otattatu ekyo kiraga ki manyi wagambye oli soda w'abakyala jagala nnyo abakyala obawomere nga byogera nabyo bitegeerekeka bulungi manyanga soda w'abakyala si waayo lwaisukaba bwati okitegedde bulungi Gashumba buli kimu akikoze okulaga n'afulumya ne audio jabwereza omukyala ali mu London oba mu America nga si musanyufu n'enneeyisa yani ya muwala we ekyo kikulaga ti Gashumba alina kyazi omwana kyagala abeere okuvumirira ttatu ezo byonna binaabikola
essaawa zino bannamawulire bamuleebeese ng'ali mu Serena bamusuneesune ng'awulira obusungu tayagala byogerako naye nze bwe mbagashumba ekyo ekiruubirirwa nkiwanika kuba kati ndabanga abayoza n'oyanika era n'akulaga nti no ne maama yentandikwa y'omwana okwonooneka ng'abadde nnyoni taata anti bw'agendako ewa maama nga yadda yekubye tati yajja kubira wa taata wa maama Kagashumba olinako omunako ekiruyi mbadde saaga tukube nnyo maama ndabanga munyarwanda munno anze ni musajja muganda ekito kyonna kigaana abadde tukyali awo Nampeera n'atuwa Nampeera omwana mu kintu kya Zaala bagiyita jackpot kumu abaseegu ebacooka oba climax kumu abaseegu waggulu kubanga Nampeera yatukoledde ekintu fe abasajja kye tugamba nti nno alhamdulillah mwemwe kagamba abaseegu abasajja abasinga nga kuba ffe tuli mu kunnyike y'amaanyi abakazi balina engeri gye beeragamu n'otwala omukazi mu bbala n'agamba nti nno nze njagala simi wine kika kiwe kiti naye nga basula mukaaga mu luumu n'otwala omukazi mu loogi ey'emitwalo 3 n'alaba ng'omutadde nnyo wansi ayagala yeetaano okudda waggulu Nampeera yakulaza akusinga okunyirira nti ne mu ttooyi akikola kati gwe otugamba ki ate ne batakola jasi bino bukakwiki kwabe bukiki bwe bumanyiddwa mu ttooyi style ne zikyuka okubira mu ttooyi nkyali mu bbize wano linda mu katono nkyali mu bbize taata batandise ndi mu interview wano okubira mu ttooyi ne bakyuka ne badda eno ne badda eri naye ne yeebegerako omusajja yatumazeemu amaanyi ebintu ebya speed ne weyambula ng'ali mu njewo ate akasajja kalinamu ku maanyi era akasajja katwadde challenge abantu abasinga abasajja kubanga eyakutte vidiyo eyo yagikutte baatandise dda ate teyagimazeeko nti abakwata bambala yabadde bwakati awo ne basigala nga bagenda mu maaso era eyakutte vidiyo eyo alabika yatuuse ku ntikko nga n'oli tannaba nakutuuka naye nze nina kye neebuuza ne mubeera mugamba nti okuyima kusiriwaza omuntu n'akwata vidiyo eddakiika 3 nga temumulaba mazima aye kati eyobedde omusajja amagezi gakola weyataddeyo ati kamera ye teyazitaddeyo omutwe gwe kulaba biri obedde atunula wano obedde atunula mu kamera obedde naye mwalabira okategedde ako kakodyo kakulingizaako okategedde kati ye teyataddeyo omutwe gwe mpolo mutwe gwe bwati nolowooza nti oba akatambi abakulu beeteeseza kuba omuntu gyakwata eddakiika 3 ate n'akwatiramu n'omulala yabadde alingiza babadde mu bbaala ne bayima ne bagenda kozi bano abantu nga tebabadde mu mbeera ntuufu nga babadde batamidde kuba ekyo ekintu bamaze bbanga bakikola ate babadde soba nnyo omutemiivu agalangatana wawulidde omwala ng'ayogera ng'agamba nti omusajja ono amaze ebbanga ng'amwagala ng'amubebera kati batuukako olaze ne bakyali ne bazze kunywa yamuyise erinnya kibba musha erinnya sirijjukira bulungi n'atuuka nga naye kennyini ayagala ng'obwagazi butuse bwe yagenda mu ttooyi omusajja n'amugwirako eyo omukazi n'obunene bwamumenyera bwerere omukazi omunene bwatyo n'omutwe omunene bwe gutyo n'abulamu amagezi agagamba omusajja nti tugendeko mu loogi aswazizza ebikazi ebinene byonna byonna kiraga nti obunene si magezi ekyo kyatulaze nti obunene tebubangako magezi kubanga omukazi emutuuka n'okutula ttooyi n'ekutuka togere ku omusajja ate omukazi na mukalu nalaba omusajja ajjayo eddusu omusajja kataddemu birungo omukazi mukalu bakoze ebbanga ddene n'atuuka n'akalira nga bw'omanyi ebyo byabakazi baganda omukazi omunyankole tomubuulira eri omukazi omunyankole abaganda bye beekwasa wankutte bubi wangwiridde tomanyi ganoonya omukazi omunyankole omukazi omunyankole ne ku bodaboda ng'ali ku bodaboda n'olemezaamu nnamba emu era amazzi gajja atuuka ku mulimu n'akyusa empale y'omuntu niye ebyo ebiganda bye bigamba tomanyi kunnoonya wangwiridde opapa nnyo ebyo ebibozibozi by'abaganda poliisi eri kunoonyera kutta akatambi bamuveeko naawe yatuyambe buyambe era tujja muwolereza tujja muyirawo sebo yakutta akatambi tujja kukuyirawo omubiri weewaawo obadde naawe oyagala kusimamu ku mafuta naye tujja kukuyirawo omubiri tuli wamu naawe ejjakirizi lino bana basuse okubanga tebaswadde kunoonya loogi nkugambye omukazi yatudde ku ttooyi n'atuwa amaanyi nti omukazi naye adde yeesobola wonna we tukutwala kkiriza
loje yebiri tokayana ey'omutwalo olibanga yeeriwo tugende n'ekyo kubanga akusinga okunyirira yakkiriza toilet weewawo toilet enzungu tebanga nganda zinez'enkola eno oli mukwegadanga ensowera we zijja olusu we lujja niyeeno n'okuliirayo oliirayo era nesikiraba mu buzima naye yakute after scene ate nze yansuseeko yakute toyi ng'emenyese just mwoyo kasente baddaabirize toyi eddewo niti mulina musango nnyo gwe mwakoze kubanga temwakikoze ng'ono omukiga w'ekabaale eyaddira ku luguudo lw'akagaali omujjukidde oyo era bamuteekayo mu kkomera okwonoona ki abantu n'eggaali ye naye ono yasazeewo beekwekemukko ne beggalira kati bano ababalingiza be bakoze omusango okutaataaganya abali mu kikolwa kyabwe bantu beekwese bwana tugambye alina ne paati tusse yakwata agenda gitanga poliisi emunoonya naye okimanyi mu Kenya omukyalo ono yatugambye yadde ne boyfriend we kitegeeza yali mu bwenzi ate ekyo nange nakirabiddewo teriyo muntu ng'akwagala ne mugenda mu ttooyi yabadde vibe just mukazi obamanya abakazi obamanya era waliwo omukazi gwobeera naye nagamba mu Kenya tonkwata ku bbeere ng'akimiwe omukwatira ku bbeere awo wennyini wakuweera kati ayo naawe n'ofiirawo okulaba ng'olikwatako naye nga wooli tewali seefu kati we byabadde nawulidde abagamba nti omuganda DJ Roja era bajjeyo akafaananyi ka DJ Roja nga bamuyira amazzi ga baafidde ne bagamba laba DJ Roja we yafaananyi eraga wanga abaana abato bonna balina amasimu ensangi zino buli omu tuli ku mutimbagano kikye musiga mu baana abato abantu nga bo abeeyambula be balina okubeeramu ku magezi weekubya ebifaananyi kati shira gashumba kati desire ate desire no bambi yali tamanyi nti n'ensi eyinza okumwefuukira bwete desire ye yasooka era desire teri amukira mu bantu bonna abeeyambudde desire ate yagenda okujja nga Facebook tegaana kyagala kyokola ki kyoteekayo n'amateeka tegannaba kujja desire yatambulira ku masimu g'abantu ku Facebook direct nga kulabira ebifaananyi ngakoze ati ng'ebigaga biri wakati wa ngalo era desire wakati awo teri amukira andi abamu twazibuka n'amaaso desire tuzibula amaaso kubanga twali tumanyi nti oba desire mulwadde nga bamu tetubirabangako kumba omukazi alina kuba bw'atyo omukazi alina kuba bw'atyo kati Gashuba ono yalinga omuwoole ne baba nabasala enviiri abadde yeemwa wona ne yeemwerawo bw'atyo nga waliwo ekinnya ebitundu byekyama eringa ttatu gye baakuba ku shira bwe badde shira naye atulimbamu wona walinga abawoole ate kama yete wamulabi ate kama twatawanye n'omulaba naye alina ebintu talina kintu kyalina nayo kino kyena tetwakirabye nekyajjeewo bali bonna era kama omukisa gw'alina kino takirabangako omukisa gw'alina nti n'abantu bamutunuddeko butunuzi bwati babadde nga badda ku mukene baddayo ku mpuuta bw'oteeka desire mu namba emu n'oteekawo awo mu namba bbiri waliwo ogundi ano Masake Masake alinga ggongolo eggongolo linyirira kungulu naye wolitemamu munde libanga vvundo gamba libanga eryavunda edda kati Masake talina njawulo na ggongolo waliyo ne Kasumaali nani ne Sonyirobi namwema balina Kasumaali naye mwewunja Kasumaali naye mulankinga noono omusajja be bantu abasobola okwebakira omuntu awantu omanyi omusajja wakutuusa ku ntikko mu kinaabiro ate mu nnyumba ayinza okutta obusi ovaayo tasobola nakutambula mu kinaabiro kinaba k'omusajja n'omutuusa ku ntikko ng'omubbirira bubbirizi ate mu nnyumba oyinza omwabyamu ebibiri kati Kasumaali noono balina enkizo mu basajja ate nakankaka omusaawo awo ali nakankaka yalina birwadde bye ye yali atusesemeza na buseseme ye mulwadde ejjovu likola ki mu bifo by'ekyama ejjovu liringa amata g'amalula kati nze omwenge gwange gwenywa amalula ne kankaka oluvannyuma lw'otulaga akatambi akamulula namuyimirizaamu kola rankings okuva mu namba emu kati obyonoonye tubadde twogera bulungi mu bantu abalina obuvunaanyizibwa n'obyonoona
Enakata kobola etawa. Nene Cindy yatulagako simaba naye mwamula. Sinatadilitinga bintu eyo ku Google. Atosobola bidilitinga yo. Osobola abana babiri byavaayo. Ebiri. Byavaayo. Ebiri. Si kyangu bijja. Nenga kisoboka. Pozi nga tumanyi tanganjula Google. Kisoboka. Cindy Ochiwayo sachiga busachize Cindy ne bakwetera ubutaba 278. Ne Cindy naye ali. Yo boyfriend oyo naye. Cindy asobijjayo. Ebisere. Na utabala mwalera tebayiga. Neshigwa kuoli inosigala ngo okikola. Nochigwa kuoli ne we recording ngo owereza waliwo no se. Notamanya nti we muchankalanira onakemebwa. Ate salake agwawa. Salake munange yali alabise bulungi nnyo wansi eno. Salake mu wansi eno mulungi. Naye. Salake. Andi malayo. Naye tiyafuna mukisoba bantu kumusachuletiga bulungi samayo laki twamulwako. Ninga Salake wansi mulungi. Waliwo senga mutono naye atulaga mukaawo. Eita Masolo Queen naye atulaga mu. Andi kati ye yetondirako. Yali kwa advert. Masolo yalinga kuba akalango. Ye ali atya wansawo Masolo. Sembanyi buza andi. Ogande guwabira. Samulaba nange. Go tuganda. Andi walaba. Samulaba. Waze nali kimanyi advert. Nenga desire luzinda akyabakira. Bonna abasaze. Wansawo. Mubasajja lwasa naye akyatukwatidde kati. Kati Lwasa ye yetaga kutwala bamulihabu papa mulongo bamukole sajjale bamusaleke bagamba ngedda ati osalako akabina ennyama n'ojongera awantu kati Lwasa yetaga sajjale kwagamba naye musaze tukola kya magezi yadde n'ekyo bamusaleka akabina ennyama bajongere ku bifo by'ekyama kubanga Lwasa aswaza abasajja abakulu n'aswaza ab'e Masaka nasoma mubungu ajatukwatidde akati mbasajja tunafuna omusajja ye nasala oti ne bakuli wagenda omukolaki omukwatira kubanga otaba namanyi ga kisajja no wansi omukazi onoonya engeri gy'omusanyusaamu ye nagamba tamwende ene bakuli olulimi lusinga ate nakola kyeno waganye mukazi naye awo nawe anyumirirwawo nakwata olwehoye mebbakuli natandika okuba yagenda okuva ebbakuli mbu ataddeko eno wansi ekyennamukaaka nga maama birimusota akatere twatalese wiiki erimu byakisiri ebyamagezi tunabyogerako oludda byononye music industry champion gudo mubise Andizi, twogere ku nsonga ya champion gudo family ye alien skin ne musikati yali wakati awo yakwasaganya ensonga ya basa yali abivuddeko naye twazemo mulabanga babise musikati aleka alina byenoonyeza nga ye oba naye yagwako mu ttooyi oba alina naye ekimusumbuwa mu mutwe musikati yennyini alina ebizibu ebimumala alina abaana ali kudda ku nsonga za champion gudo ne zimumalira obudde Aina bwamuyita awali bubi wali badde atuuse champion gudo twamulabanga kawempe mu bigoye ebiddugala nga ali ku TikTok ono mwana n'amugjayo alien skin n'amukwatako n'amufuula kyali bano ne bajja eno ng'ensowera ne bagwira bugweze mbu simitu mwadde basale champion gudo alien skin alina ebirungi byagaliza omwana kyolina okumanya omwana oyo asoma kyekisooka asoma era mu mativu ne wasomera era tebagala mukwogera nti wano wasomera kubanga serebu bajja mumalako emirembe bano ba interview abamwe mulubulidde kakubye mugenda omwana ali mu kusoma ali mu mbeera nnungi akyusiza mu mbeera kati serebu takyabeera womalaga musanga ate yali serebu kiko tikitoko waloka nakana kabuuza ebibuuzo muno tabamirunde kebagatira obuntu ku Facebook ku TikTok bayite banoonya obwo banoonya ali mu mbeera ennungi taata bwe yaze n'ebirevu bye biringa ebyamunywa atintinsa ebirevu alagira ddala nti omutwe mukalu tolina kiwali ogulidde mwana wo na kintu nakimu bwe kiti omuweeredde omwavu taabeeko nakageta abeeko na bwannanyini nafuja information talina kyeyali akoledde mwana obula yaze n'engalabi ye n'ebirevu bye mu kamera omwana nga agenda asome alina sente zisobola okubeezaawo omwana oyo nga amutwala ku transport Kampala Parents azirina oyo mu kifo ky'okujja ayogere n'alien skin ng'omuntu yagenze n'angalabi ye na birevu bye mu TV mawulire olwokuba bali abasanyuka
bamaze musetinga tebagala alien skin batasana mukubakonga aliko ebifaananyi bya muhozi TV namba ne mukola ebintu byekiruwe muti omanyi nga tata yagezaako okugera n'alien omumanyi talina kyeyali akoledde mwana bagende n'olugoye champion good talina wadde ne underwear nga yataata we kati ojjako nti ye muzadde andi muzadde kati omuntu alina complaining ebitu mama ero litaganye mbuyisi ashagenda bulungi fatuli basimamu donors mu Kenya omwana yatulimbyemu yatugambye mbutata yabaleka champion good wa myezi ena ate mama ali lubuto lulala omukazi bamwe bakakonga owolukinde bamwe bakakayo isewe myezi ebiri azadde yaddala myezi esatu ate wo babakira ku mukazi ero lubuto lujja beba abaana bosanga nga asinga munno mwaka gumu n'ekitundu abalufunye lwame nga yakamala okuzaala bisoboka byonna anti omwana munyiivu omwana babaddewo nga batoba nga mwe musinga maaza yafa ku buli kimu gwe taata toweefiirayo wabula wagenda eyo olinga enkoko yerinnyira n'erekaawo embaata yerinnyira n'erekaawo gwe nawe olinga kisolo olinyidde okoze olubuto ozadde olesaawo kati essaawa zino olaba omwana alina waatuuse omwana atuuse ne ku extent erinnya kunyonya agenda ayimba performing ennyimba sigga ozimuyiriza sigga omuwandiikira ennyimba studio togisasula tomuwaza akwambala tomanyi wabula omulaba buli lunaku mu mawulire gali mu mbeera nnungi ng'olisinika ebinnyo ng'ova eri n'ebirevu byo mbuno complaininga ku mwana newankwaddewo gw'olisiba mudona omuntu omutuufu alina complaininga ku mwana ye maama w'omwana kyobola bamama wa fresh kid we complaininga bafu okulaba nga babakwasaganya bamuwuliriza ne babakwasaganya tata fresh kid ne bamaliriza nga bateeseza ekitwala omwana waabwe mu maaso ekituufu ni mama asibukse alaba omwana bamumutaasizaako abaana bali bulungi noono omukulu ono yamweredde school fees taata we n'ava eri n'engalabi ye n'ebirevu bye n'abipamamu Tato mu mbeera eno ye alina kukola ki alina kusiikira gy'ali abeerera eddala gy'ali nkugambye ekintu taata kyabadde alina okukola kiri eki kusooka kwogerezeganya na maama n'amala okwogerezeganya na maama ne basalawo ekyokukola ne bagenda ne balaba alien skin tukoze kiri kubanga yamubayambyeko era n'omwana si musanyufu nga azzeeyo ekawempe okitegedde ekyo omwana okulayo mu bazadde be otamanyi nti waliyo abantu mikwano gyaffe nga batusingira ab'eŋŋanda gwe tokimanyi nokimanyi status ya champion good waali awo sisuubira nti akyaddamu okubonaabona dda ali mu bazadde be era asobola okuddamu okubona kalesana agenda zijja kubanga omwana kati ali expensive tasobola nakubeera ku kikomando bya kisiru ate azeeyo mu ghetto mu buyumba buno obuzigo oyo mwana badde wantu wawali gazete ekikomera tomala gamutuukako oyina omutuusako obulabe bafresh kid bayinza omumuloga abayiseeko fresh kid mu music w'amaanyi kati nyera olaba alien skin banja bamusinga music niya yaliko kati champion gudo n'obo oyina obuto obuyimbanga ki obwaliwo champion gudo yaliko oyagende obuto bungi buyimba fresh kid muyimbe ejaddala naye kati kano ka champion gudo ne kalakita zaako zonna n'embeera gye kajja ne kakubamu omuzinga keetolola ku stage gakote kalina kyekogedde endulu ng'evuga ne fresh bwajjanga evuga kyonna kyekiri fresh bukuyimba asinga nkugambye alien skin banja bamusinga n'essaawa zino yasinga okubuukingibwa n'essente nnyingi zimuweebwa lwaki njagala tutunulire Sanyuka TV balina empalana zaabwe interest yaabwe eriwa mu bino baagala kunoonya taata baagala kusuula alien n'agamba nti ekituufu ono si yenze era n'abigatta n'abikropinga n'abiteeka wali bali mu kusuula alien nga bw'omanyi nti nno yabayisaamu eggaali wali mu ntandikwa naye ate omuvule si kyangu gusala ng'osazisa kambe omuvule alien skin bamwesimbyemu mumusuula balumbuye n'omutwe gwe n'ogutaliiko matu bamulemeddwa tica wuwo waba tategeera tica wammwe nga yayogera ebigambo ebituufu ebyatuukirira munaye sali musale yafa munaye ate mwaba muwanje mu byatuukirira ne Museveni yafa kubanga yamubikako omwana namukwata video ng'agenze ematugga okugulawo oluzi nakava ne Museveni wuno
Okitegedde bulungi. Ticha mpamire yatufuga ne ticha. N'agamba Museveni yagenze nakivubo ali ku mpamire. Kaloke yanyumidde. Waliwo akalala muzeeyi wange sooka ogeremu. We yatugamba nendo za tusibula omulundi. Katusibula omulundi. Malirize ensonga etambule bwe. Kikole. Aha. Akanyumidde. Dr. Mpamire. Yali nakivubo ngali ne ba Dr. Tiamali ne bazonto lumbuye n'averi n'omutwe gwe. N'agamba Museveni yatandise okugenda n'akola ate n'essimu ye mulaba wano ng'atugenze nakivubo yatandise okutambula nga talina security tayagala abantu bategeere ye project ya Museveni mulaba bannange wino nti champion gudo wadda mutabani wa Muhoozi awendako mutegeera kati abantu bangi bagadde omusuula naye nkukakasa nti omuntu alina omukisa alien skin alina omukisa yajja n'akozesa TikTok abayimbi abalala ekyabalema n'amanya nti TikTok osobola okuyitirako yamanya nti TikTok omulimu gwayo gwa kuboostinga music kubanga bw'ogenda ku Facebook n'oteekayo awonzija bw'ogenda ku Facebook n'oteekayo oluyimba lw'omuntu bakuba copyright ku TikTok tebakuba kitegeeza TikTok ya music alien skin n'akitegeera n'akozesa TikTok okuboostinga music we nekikwatayo n'ataba nga teyeeraga nnyo neyekwata bwana obutopu tiktokers n'abwekwata ne bava mikwano gye music we n'akasuka n'ava ku ekyo neekubira akajja ennyininyini mu kuddamu ebibuuzo mu kigambo mu waadi wano abantu ne bamwagala engeri y'okuddamu ebibuuzo kivulaba yali ku kivulu kye kye nasooka okumulaba kyali ku cricket ovo najja n'agamba DJ nti Sirisa n'agamba ayinza omuyimbi alina hit mukaaga mu myezi 12 akantu ne katambula ne bagamba musajja kyoyo omujjako interview nga byayogera byatwakitinga ki abantu n'avaawo najjanga anyweza karakita ye nti ye muntu wankwachoye w'abantu ba wansi mu ghetto niyeteka mu karakita ya Bobi Wine kyovola bawagira Bobi Wine niyeta wagira Kyagulanyi yange niyeteka mu karakita eyo n'akola empire kati omukulu Palasco nattanya butanyi lwe luliro bayita olw'omukisa empeeza omukisa ziri 3 oluyo olw'omukisa olusooka balukuba kezo lyakuba Kasuku Kasuku yafunirawo omukisa yagulirawo n'emmotoka tebabitegeera wowe intention to sue wowe ne batudde sente nga bazimuwa Kasuku n'atandikiraawo mukulu yakolera ddala sente nani kati n'oluyiro bakubye alien skin olwamukisa olwokusatu yerabiddemu ne Daniela tiyasabulamu era Kasuku oyo yennyini olwoliyo olw'omukisa lwe neerabiddemu gwe bakuba n'ayitira waawo kati Palaso ye muntu alien skin gwe yandize ebbali n'amwebaza awo bamutuufu Palaso ekivulu n'abaladiirwa eyo era nakyogera mu interview zange ze nakola ebiseera ebyo nti promoter ategeera alina tegeka alien skin Abitex n'akikola ki nfakiri nakubira n'ebbajjo mugamba ekintu ekyo n'atakwata ssimu nga mugamba kola ekintu tegeka alien skin ogenda kuba okikubi oluyo olwali lupange ate oyinza kukkiriza nga olisita ne bakuba oluyo lupange omusajja n'akunafiya bw'atyo n'akkuba n'obanga zolo mu luyi lupange ng'oli sita ng'ate oli naye yeetaaga ono yali agamba ono bakole kolabo ono n'azoleyamukko ani azolo yali yen omwana oyo tusimbule tuve wano export tv butambudde Bukenya media n'omuhanzi bwete butambudde abakalabye kwongereyo kawene munno mukama abatukumi amina till next time bye bye